Tukwate emikono gyo kati yimirira wamu sabira Ssaabasajja Kabaka waffe Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owokubiri empologoma ya Buganda newankubadde nga Mukama mwawula okufuuka kabaka mu bantu be naye asigala muntu buntu nga ffe era ebitulumba naye bimulumba obulamu bwa kabaka waffe tetusobola kwebuzaabuza ne tugamba nti bweyagaza obulamu bwa kabaka Ronald Muwenda Mutebi owokubiri tebweyagaza nsaba ng'oyimusiza emikono osabe essaala ng'eva ku ntobo y'omutima gwo wakati mu kusaba kuno n'okusiiba osabe Katonda atandikire ku luviiri lwa Ssaabasajja okutuuka mu ntobo z'ebigere akole ku misuwa akole ku musaayi akole ku magumba akole ku tissues akole ku binywa joints akole ku binywa akole ne ku joints akole ku kibumba akole ku mutima Mukama akole ku nsigo za Ssaabasajja Kabaka akole ku kibumba kye ne ku mawugwe ge akole ku organizi zonna ezo eziri munda Katonda nga bw'ali omulamu akole ku Ssaabasajja Kabaka okuviirira ku kiwanga omugongo amatu amaaso nga tusaba essaala eno Katonda affe oli kabaka waggulu w'abakabaka yamba kabaka wo guwayawula gwobeere kabaka w'abakabaka yabeere kabaka wa Buganda tumuteeka mu mikono gyo kyonna kye kiri. We believe in the divine healing. We believe in the divine power. We believe that the divine powers can resurrect even the dead. Divine powers can never fail. For your unfailing mercy, have mercy on our King, Ronald Muwenda Mutebi II. Have mercy on him. Give him more years to enjoy. Give him more years. It is very possible for you, Father. What is impossible to men is impossible. What is impossible with men, it is possible with God. With God, all things are possible. We know that the doctors have done their best. We appreciate them, we pray for them, and we pray that you give doctors more wisdom to work on our King. But let your divine touch heal the King of Buganda. Amaanyi gagava mu ggulu geyongere mu ddagala lye, geyongere oba mu makerendo oba mu mpiso, geyongere mu ngeri zonna. Obuganda n'ensi yonna mugenda okuddamu okulaba Ssaabasajja Kabaka nga wanjawulo nnyo kwoyo gwe twalaba ku misinde mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Abeere wanjawulo nnyo kwoyo gwe twalaba ku misinde gy'amazaalibwa. Zijjukira Mukama nga tusaba ku Coronation Day lwe yali mu kigo ky'Enkoni, lwe yali mu lubiri lwe Enkoni, n'obikyusa byonna bye yali alabika okuyita mu kisiibo kye twabayo n'essaala. Ne kaakati Mukama bye twalabye mu misinde bikyuke tuddemu okumulaba ng'akasusu ke kalinga ak'omwana omuto. Tuddemu okumulaba taata ng'omukozeemu omulimu munda ne kungulu. Tuyimusa maama Nnaabagereka, tuyimusa maama Nnaabagereka omuwa amaanyi, omuwa obulamu. Tuyimusa Bambejja n'Abalangiro obawa amaanyi obawa obulamu. Tuyimusa Baganda ba Ssaabasajja Kabaka ne Royal Family yonna tubateeka mu mikono gyo. Mukama ffe be tusaba tetubuusabuusa era tumanyi nga ne mu ddakiika eno olina ky'okola mu bulamu bwa Ssaabasajja mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo Omunazaalesi. Emigga egyakubwa Yesu gye gituwonya. Mukama tulangidde ne ku bakulembeze abalala bonna ab'ennono, Omukama wa Tooro,
Mukama wa Bunyoro, Kyabazingo wa Busoga, Mukuuka w'Abagisu n'abalala bonna, Kamuswago w'Ekooki, bonna tubateeka mu mikono gyo, obulamu bwabwe bubeere obulamu obweyagaza. Weebale Mukama kubanga bwe tusaba owulira.